Omusumba Cindy Kiganda akubiriza abakiriza okuyimisa okukiriza kwabwe badde eri Katonda kubanga yensibuko y'emirembe ejjenkalakkalira. Omusumba Cindy Kiganda bino abyogeredde mu kusaba okw'ekiro ku ttabi lya Christianity Focus Center eri Masajja nga lisumbibwa omusumbadde omusoke. Mu kusaba kuno mwategeereza nti okubawo kw'omuntu yenna kwategekebwa Katonda nga newankubadde embeera erabika ng'egaanye, Mukama abaawo nga mwetegefu okugitusomosa. Was designed by God, just like Jesus and John the Baptist. God cannot call you or cannot allow you to go through what will not overcome. Agasseeko nti abakiriza abamu bayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi ne beerabira emirimu gyabwe mu Bukristaayo. Wano wagambidde nti kisaanidde okweteekerateekera embeera yonna n'okuba abeeteefuteefu Omukama okutukozesa. God created you for an assignment, a special assignment, and I want you to be available. Sometimes God wants to use us, but we are not available to use. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Everything that you need to achieve, you must walk with God. Omusumba Cindy Kiganda akkatiriza nti Katonda tasosola mu bantu era nga akolera buli kinnoomu nga n'olwekyo kisaanidde okumwesiga. Wano omusumba anyumiza olugero okuva mu bayibuli olw'omusajja eyamanyibwa ennyo nga Samson eyajjuzibwa amaanyi ga Katonda n'akola ebyewuunyisa. Wano wategeereza nga obulokole bwe bulimu okusoomoozebwa okungi naye kisaanidde okwesiga Katonda. On my Bible, there is no scripture where God says, when you get born again, challenges are nowhere. That's not God. He has not promised that. He is God. In Judges 13, who is pre-announcing Samson. He is God in chapter 14, who is taking Samson to a journey. He is God, allowing the lion to come against Samson. Listen, my friend, I am speaking to you. It doesn't mean when the lions have come, God is not with you. The question is, when the lions have come, how are you standing with God? Kulwa Kingdom TV, Madrid Nabukera, amalindirire. This is Kingdom TV.